tuve mu kwekuba mbona ayimba atayimba gwe nyimba zange zenyimbye 98 plus hit songs goziyimbye mu kuyimbako konna ozikuba nati tulina hit 2 ne mu butayimba kwange bonna nzikuba nyina hise suka mu nkaaga bwaba mmwe muwulira mwagala bato oyo mukyala awulira ajagala naye nze wendi wali kololonga 10 mmeka bwaba agala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage jangendo muwa yakabi ajenje museke stage yakabi mukyala oyo ekizibu kyalina kiri kimu era kyenjagala agende yeyambe yeye nnyini waliwo akatabo bakayita talent overrated agenda akasome omuntu wagamba nti oli untalented ate ng'okubye emyaka 10 on top aba alina naye okwerowoozaako nti ye talent agikuzeemu ki ate era nga n'essaawa eno ali untalented gwanoonyaamu attention okufuna talent ye okututumuka bw'aba ayagala kujja ku kololo 15 kwa kololo 15 nze ndiwo so wagamba gyali that means ayagala muwe ku stage yange stage jangenda okumuwa agenda she will thank me later wabecho kyayaga sigenda yingiza mbayimbi balala akakamanyiro sikalina naye yengeri je yamanyiro kumanyira buli omu owange oyo mukyalo omulaba nze mbadde fani okuvanga ni mwana muto owasendi flowers ze nsobola okuzimuweerawo kololo bintu byonna byatukoledde ffenna bajjeeyo ffenna bayambye pampuli ayambye bangi naye nekirala awulira atyo okuba ng'alwana ne beyayamba beresitede nnyo tuleme kujjawo credit y'abantu mbweswera ekwagala ekoze etya okuba n'omusajja ewakaba naye temukifuula nti achievement buli mukazi asobola okuba naki nze kati ate ndi mukyala asobola okukola buli kimu bbaawo byatasobola kutuusaako so ekyo bakiyita ki tiimu yange yabadde amasimu gasusse nga munnoonya mwina bye munoonya so nengamba before the press conference because this is not a press conference I'm shooting a video here if you noticed era kyensonga lwaki nduddewo okwo mbadde shooting a video nyina photoshoot nkola ebintu bingi omulundi gumu show yange etuuse so nyina ebintu bingi byesinnamaliriza so mbadde nkola ekyo but then I figured because questions nyingi nyezigenda everyone is calling my team nengamba manya maybe mujje and we talk a little bit so that our fans are not so confused. Tetugenda kulwawo ndoza tutukire ku bantu abanauganda tebasinga okwebuuza ekigenda mu industry sawa zino tulaba wakoze Euro Festival waliwo concert endala ebaddewo eya King Michael naye yagikola September 15 nawe aze banga ng'agiranga out of the blue not kubako surprise agirangidde banga ki yagamba agirangidde banga ddene. Okay. The issue ya Mikayo. Yes. Nagenda ku wajagamba jalanga. Twakubayo amasimu. Nze mbadde mu business for so long. Sobola bera mu obuvuyo. Tebulina kye bunyongerako. Nkoze shows nyingi nnyo ng'oggyeko maiden shows. Nkoze shows nyingi nnyo. Era tewali eri ampulidde ku mukavuyo ngako. So sinza kukwata nanga ate erinnya lyange neneteka mu buvuyo nga obu. So nange nali na finalizing at the 15th. Neka the thing about me buli mwabira ne timing y'okulanga. Nze nga ate sala na Michael's 15th nga sigira banko watu wonna. So ne bakingamba nga sinnata. Nali ngenda kutanga batwadde meetings eziwerako for the show Euro Festival. Kane tugamba officially katukole ki Victoria University etsookera ddala. Yasookera ddala okubookinga olunaku lwabwe baali bagenda dukolerako graduation and it flows every year babeera ne graduation abakimanyi mukimanyi so ne bampita ndi ambassador ndi ambassador waabwe and when I went ne tuteesa ntwogera ku the graduation. We had beautiful ideas, but then nange nga nyina Euro Festival ate nga nange nali planning agiteekawa kololo airstrip kaneki bagamba ne bagamba how about tukolere ddala ki ennaku 3 ezabina ebintu kubanga bo babeera n'ennaku 3 olisookera ddala bakola master class era egenda kubeerawo ku Lwokuna before we tugenda ku show wagenda kubeerawo ku Lwokuna omwami bamuyita Vusi ajja mu Uganda inspirational speaker ayogera ku business n'engeri gye tulina okwekwatamu ng'abatwala mu business
So Victoria University on Wednesday, on Thursday yagenda kukola eyo netugamba tutukole mu Thursday master class, Friday tukole yolo festival kumacha tusookere yolo festival tugenda kugulawo nga bukyali saawa nga nyezo kumacha eno nga graduation yagenda mu maaso nga teneeno yolo festival endonga etambula ab'emicomo ab'emizannyo yolo festival tebeerangawo oko njagala creating kintu kipya naye eyo njagendayo. So we twakkiriziganya nayagala idea we settled with it netugamba tukole master class Victoria University master class tumala ogimala tukole graduation kumacha ku Lwokutaano n'olunaku lwonna then nga wetuyingira mu yolo festival. So naye ne basooka babeera nga balina communicating nabo ku bantu babanga babeera n'abantu bangi, those who come out of the country, those kati ngate nange wenkyesoti mbaddeko ne byembadde mmaliriza emyezi egiwedde bwetwamala ofuna obudde ntukiriziganya ku date way before naye nga tetunageta atwagala kwetereeza kati ze ntadde eti nga tutuuse okutandika okukola tumaze okukola groundwork ate mpulira nti ne King Michael naki I didn't mind because Nze Siri mu kavuyo nangamba manager wange Dirisa okimanyiiko kubanga yabeera ku ground nangamba mbadde mulaba nga alanga naye ate nakubyesimu kaki teyabukinga kifo okumakinga sure kyendi mu kukola consciously nze nganze omutima gwange kituufu because nze I believe right is right, wrong is wrong. Nengenda ku cricket over nakuba esimu nenjogera n'omwami manager waawo nemugamba nze Sheebah kalungi waliwo ekiri mu kubuzaabuza business yaffe nenjagala kujjawo nkyakuma kyankole ki clarifying because manager wange ngamba simbooking ne ba Victoria University we bagendayo okubuuza abagamba simbooking. I went to the venue the next day in the morning kyekintu kyebimu ku binasooka okukola naba meetings zange nawo nempitawo nenjogera nabo personally ne banzigirayo olupapula gye bayita MOU memorandum of understanding gyemukkirizganyizaako nti bakukkiriza okukola mu kifo naye nga bamugamba nti ekifo tekiriiwo ate si kati mu February kumpi last year almost yagenda n'akeberawo mutima ye yali mu kino ekintu era ne bakubira ne mutima n'abagamba n'atugamba nyaliwo ku ssimu n'agamba omwami nti nze nakitegeera era nannyonnyola dda n'omuyimbi nesimanyi lwaki omuyimbi akyalanga ki kati nganze wa business ffe ebyaffe biwedde tubitaddemu ssente already byaddala ekifo twakibookinga dda Victoria University yise abagenyi baabwe nange ntandise okunoonya abasponsors bange kyegenda kola ki kubeerawo kati ate omukulu oyo naye n'alabawo opportunity okukola ki ndowooza okulemera awo simanyi kyekitegeeza ekyo because ye amazima agamanyi ekyo kindeetera ku kibuuzo kigamba nti oyogera ku bookings n'omukyala sindala era ssanyu herself yavuddeyo mu kifo kyekimu Colonia Street naye muwatadde era nga naye excuse gyawo agamba nti nammwe ekifo temwakibookinga temwasasula ne muggulawo olutalo olwavuddeko iPhone ne Nokia tutandikire ku kifo nga bwe nabagambye nze mbadde ne shows eziwerako sibiramu olusaga nze ni mukazi wa business nnyo siyinza kugenda nenanga kifo nga sinakola ki but omukyalo oyo era naye ayinza okubayamba n'abawa clarification etya abawe receipt ye kweyakola ki kweyabookingira ekifo engeri gyagamba nti yabookinga ki then waana abalaga receipt ye n'amanya nti nange banfeze naye nga tukyali mu bigambo sigenda nnyo kiwa ekyo budde kubanga abasinga bagamba nti nga Victoria University bwe yakwatagana naawe era the same company yakwatagana Sindalira balabe nga bateekawo battle between you and her ate muyiseewo n'ekintu have a battle on the same day on different stages anti kati obuzibu kati eyo question si yange nze nkugamba side yange naye amushuwa ne Victoria University mujja kugendayo nabo babawe side yaabwe nze yange yeeyo just in your discussion now ogambye nti oyina beti ya graduation then your festival ugeza kugamba nti graduation egenda beerayo nga 14th then 15th ebeereyo festival no this is what I said 14th wagenda beerawo master class omwami Vusi ayogera international business speaker agenda kujja abeere nga bakola master classes naye nga
zipresentingiddwa Victoria University and nange kenyini ali wano ndi ambassador wa Victoria University. So twatula ne tuteesa tukikoze tutya ngate nange nalinako Euro Festival for Kurokuna lwa master class Kurokutana emisana graduation ne Euro Festival activities then ekiro muziki gukole ki gusimbuke. Sheebah, yes sir. Njagala kudema ku Michael. Mu camera atugamba mwamuyita Victoria University. Bani tubere clarify ali yagamba ku Victoria University ngamba asa mwamuyita ne mugamba mwagala mumusaba date ya yonenga temubirako okuludambo oyina omutima omubi oyagala akiva kibemu naye nga kitemusasu compensate nze kati ekyo nakyo nja kibalekera mu kinoonyo wa Victoria University kubanga nze ekyo sikimanyi. So nze according to me zisibira nko mu business na Michael ndi mu business ne Victoria University because I'm an ambassador. Twasazeewo tugate ekintu kyaffe tukikolemu ekinene kati nze ekyo kyemmanyi naye bwe baba bamukubidde kubanga Victoria University is also another big entity. So yinza okuba nga yasalawo negamba manyi ki bantu bo bali official kati clarifying ekintu kino ne bamukubira ate nabo okumanya okumwebuuzaako nti kituufu oyina olunaku luno ye yennyini n'abagamba nti gyeruli ate ne baddayo okukebera nti nga teri ki lunaku mwali mwagala Victoria University goyinza okompasatingira ekitaliyo. Please, it's business. So okwo kuyiiya kuliwo naye fe abantu bali mugezaako okuyiiya bamanyi business. Anti nze engeri gye nabagamba nti nze nasooka okulanga ku kololo setaaga kulaga bisiiti nze nasooka okulangako kati eyazzeeko n'agamba nti ye yabuukinze nze sinnagambako nti waliwo atannabuukinga naye ye agamba nti waliwo atanakola ki wagirayo ye ekiraga nti ye yakoze ki kubanga nze nasooka okulangako. Ekyo kya bulijjo maani siriwo waneeno kugezaako kuyigiriza abantu ngeri yakweyisa. Ekyo kya buntu bulamu kya bulijjo nti obeereyo nga tolina muntu kyomumanyiiko ne weefuula amumanyi mwina n'eŋŋombo z'akakazi sikamanyi naye sikaagala. So kya bulijjo ekyo naawe wennyini ekyakimbuziza waliwo omuntu atakwagala ng'ate tolina kyewamukola ate naawe olina bw'otayagala atalina kyeyakukola. Ebiseera ebimu omwana byanfuna buli omu bimuwuliza nga bw'ayagala. So it is what it is. Obadde oyagala njogere ki mpa kyoyagala kye mba mbagamba anti nze ne mbagamba nze ndi ku kololo nga 15 ekya battles sikimanyi. Kati yajje kololo si munene taata kololo mutono anti ekirungi ffenna tulina abawagizi si we kiri. Abasindi bajja kujja bagende wasindi waaba agamba waali naye nze mmanyi nti wendi nga 15. Anti most of the people siyenze era singa mwebabadde mwagala babannyonnyole ku nze bemwandiyise ne mwampise mbanyonnyole ku nze. Feminist. Vice President. Yes, sir. Federation Mori, one of the country in Uganda. Ebimu ku mitala gye muliko, emilama gye muliko, yakwera nga mu streamlining entertainment. Yeah. Lwaki tobuddeyo n'olekera abantu abalala? As a good leader, giving a good example. Kati okubeera leader nze nina kwefiiriza business yange gye nakeera n'enva ewaffe n'enkola. That is what will make me a good leader. Ekyo kifuula good leader gw'okwefiiriza. But it can be a good example. And no, I'm not here to give examples that do not make money sense or maturity sense or business sense. Kati ate nze nkedde nkunnyonnyodde tulina already business tugitaddemu ssente tutadde ne date. Waliwo atadde date naye nga tasasulangako kifo. Then waliwo akigizeemu later ti ate nze sinnasasula. Mukwano kati ate nze oyagala nfuuke ki? Wembeera nasazeewo okubeera vice president gwe bagambye nafuuse domati yakwesiimulirwako. No, tukyali mu business yadde ndi vice president. Tukyali mu business yeemu naye nze nga vice president nyina ebintu ebinkwatako nange bingenda olwanirira. Naye ate sigenda kulinnyirirwa si ensonga lwaki bampa wa vice president.
Is this indirectly a battle between women and the federation? Nze Siri indirect, Siri sinza kuba mu indirect battle, lwaki mba mu indirect battle ku myaka gye tulina. So are you in direct battle? Bw'eba eriwo bw'aba mmwe muwulira mwagala battle oyo omukyala awulira agyagala naye nze wendi wali ekololo nga 10 ye waba ayagala battle ajje yeereete nze nalanga ekifo bw'aba ayagala muwe ku stage kubanga obudde mwana buyiseemu stage gye ngenda omuwa yaakabi ajje ngimuseeko stage yaakabi ekyo gw'okyogedde naye nga nze stage gye ngenda omuwa waba ayagala kujja ku kololo 15 kwa kololo 15 nze ndiwo so wagamba gyali that means ayagala muwe ku stage yange stage gye ngenda okumuwa agenda she will thank me later waba ekyo kyayagala. Is it iPhone charging Nokia? Ngani achaging kyali wange kintu kiri kimu 10 Siri Siri muntu mwogezi nnyo saagala tuule wano twogere nnyo naye ye mumulina mwogezi mumunoonya abannyonnyola ebyo byonna naye nze 10 iPhone na Nokia iPhone ne Nokia nze ndi iPhone simanyi neze ndi iPhone not a Nokia iPhone 14 Pro ka 10 plus soka ekyo kirowooze anti omuntu wagamba nti oli untalented ate ng'okubye emyaka 10 on top aba alina naye okwerowoozaako nti ye talent agikuzeemu ki ng'ate ali untalented amukubye emyaka egyo gyonna ate era nga n'essaawa eno ali untalented gwanoonyaamu attention okufuna talent ye okututumuka kwegamba so tulina okuwa respect where is due. So Cindy esazi nakunoonyako attention. Of course nze ndiko buli abayo akajja abanoonya kunza attention nze mbeerangako abantu bakifunamu agamba ensonga lwaki omutya yakuwandikira n'oluyimba lwo olwasooka ekyo kituufu naye munnange ne gwozaala kkubire ngoma n'ozina kati eno ssaawa 15 ajja alabe bw'aba ayagala kunneesimbamu ajja alabe nti ne gwozaala akkubire engoma n'ovuga waba akuvuganya weetaaga weegatte n'ennwagi ogatteko ne bannaawe abalala nga basajja nze kyennyinza okukola simanyi nze kuzaalawa ate eryezaalawo ye yalimanyi kati nze sigenda yingizamu bakyala balala sigenda yingizamu bayimbi balala akakamanyiro sikalina naye y'engeri gye yamanyira okumanyira buli omu ebyo abibannyonnyole oyogedde ku stage ey'amaanyi erina amateeka omuntu okugijjako byalina okubanga alina obwere kati gwombuuziza ekibuzo budda kyenjagala kati ngenda kukola Euro Festival simanyi oba mwawulirako ekintu kye bayita kochera mu America abantu bakeera ku makya ne bambala bulungi nnyo engoye zaabwe ize nga bondaba oba oyagala kwambala kitete kya red carpet gwomanyi oba oyagala kubeera ize mu t-shirt yo gwomanyi n'okeera ku makya n'ojja n'emikwano gyo oba muli bayimbi oba muli ba doctors oba muli ne mwenjoyinga okuva ku makya waliwo emipiira waliwo games waliwo games nnyingi nnyo waliwo beach waliwo ebintu bingi nnyo nga unagamba nti festival ate Euro Festival tegenda kukoma guno mwaka egenda kubeerawo buli mwaka so kyovula banna nagirese mu ngeri ya kugiteeka wantu wanene tujenjoyinge ffenna y'abawagizi y'abayimbi bye lunaku lumu lwenjagala ffenna tubenga tunyumirwa nammwe mwennyini aba media nga mujja ne mukuba mwana ku ngoye zammwe ne munyumirwa emisana yonna ate ekiro ne mukwata ki ne mukola emirimu naye nga waliyo olunaku lumu lwe tugamba nti ffenna tumiitinga ne tubonga mayinza kye nategedde nti tunaabeerangayo n'ebintu nga Euro Festival ebitugatta nga ffenna tukola nga tekiri ku muyimbi nti eno era eno si Sheebah concert no Euro Festival nga bonaagamba kambagambeyo ekyamangu mangu wano kyemmanyi nti nyegenyege nze kati nange nayeyizaayo Euro Festival yange egenda okubeera nyegenyege yange buli mwaka egenda okubeera kochera yange nti tu celebrating abayimbi ba Uganda tetugirina eyo show okuva misana to celebrating music w'abayimbi ba Uganda paka kiro to celebrating art to celebrating creativity ng'abaana ba drawing abaana bazinya abaana abayimbi bayimba abaana entertainment
journalists abagala okuyiga journalism nga namwe muli abakimanyi nga mu master classinga so ebintu ebituyamba okugenda mu maaso naye at the same time nga twemanya ate ne tubaako kitweyongerako value for value basically. So gogambye okujja ku stage gogambye kikyalina okujja nakyo agire mu beach wear ye yeetegereza agende nga yeetegereza ngenda kuba nnanga theme engeri gyangoberera obulungi abeere ngenda kuba nnanga themes ajja kuba azimanyi. Battle between Queen and King enaafaanana etya nga dogambye bw'ogenda kumuwa ku masannyalaze g'omuzze waggo owange oyo omukyalo omulaba nze mbadde faani okuva nga ndi mwana muto owa Sindi. kitegeeza mukulu si kyekitegeeza kitegeeza yatandika ekintu kino nga sinakola ki so ngenda muwa flowers ze nsobola okuzimuweeraawo ekkololo bintu byonna byatukoledde ffenna bajjeeyo ffenna bayambye pampuli ayambye bangi naye nekirala awulira atya okuba ng'alwana ne beyayamba kyonakyo sikitegeera ate experience is the best teacher ate lwaki mba nkukuba emyaka 10 non-stop experience erazeewo era byenkozeemu bingi naye byamanye byatannakola mu kuyimba ajja kibanyonnyola ajja kibanyonnyola ate nammwe mubimanyi. That brings me to a point. Watu webatukira nga buli muntu yenna critique avaayo ajja pointing out okubeera ati tosobola live. How do you perceive that? Ate bulijjo shows zenkola mwe muziyimba. Okola semi live. Ekyo mwe mukimanyi ne juzi nakola mwe mwasalawo okutegeera ekyo kati Uganda mwe mwasalawo nti ekyo kwe mutambulira ate era mmanyi lwaki munoonya kye munkubako temukikola ki mwayogera live nayo nenjikwata nenjikuba kuserwe nawe nakumeka naye kubanga yali nnungi nnyo ombuuza owulire taata oba ombuuza nakuba live nakumeka biri ku Serena naye okumanya yali too much for you to even believe mwe mwegamba nti semi live kati nentegeera ekintu kimu nentegeera ekintu kimu ku mmwe ekyo kye mwagala okunywererako kubanga temulina kirala kyakola ki kyakunywererako omanyi okusikasika obusubi naye nga tukyalina kyokola ki kyosika kati ekyo nakyo nakibalekera kiringa abyemyaka tolina myaka 3 bannange nakyo nakitegeera kiba kikujjukiza olina ebintu bingi nnyo byotannakola ku jijjo nakyo nakibalekera so kyesaagala kuyingiramu nnyo is mind change kijja kuntwalira ebbanga ddene kubanga ffenna gye twetaaga mu Uganda we need a mindset change ffenna endowooza yaffe eva mubeera mu kwekuba ne mulema okutuwa flowers for abantu actually abakubye kino ekintu nga tetulina help tetuvudde mu church tetulina nga yemugamba mbu born talent taliyo mumulowooza born talent bameka abagirina. Why do you think there is a statement that says hard work beats talent where talent doesn't work hard? So nekirala bameka abazaliwa ne talent kale katugendere kwaga amazima gemwogerako kyona asobola kuyimba ontasobola kuyimba mulowooza lwaki nze kantambule ku kyemwogera nze atasobola kuyimba badde consistent emyaka gino gyonna ate nsobole kwagala gwe lwaki teweegwako okitegeera kyali wange nawe weegweko weeyagala kyendi mu kugamba toyinza kunjagala kusinga we neeyagala nga nze nave waffe ku myaka 14 gwe n'oŋŋamba mbwe nsobole kwagala ongwako kati nga mbeera munyonyo waki tewangwako nga ndi ku street zeekaze bwayise. So tubeere steady nnyo tuleme kujjawo credit y'abantu mbwe nswere kwagala ekoze etya naawe weeyagale. So this is the thing, Ugandans need a mindset change. Mulina okutandika okuwa credit where it's due. Awo abaana bamwe bagenda okufuna role models abatuufu tuve mu kwekuba mbona ayimba atayimba gwe nnyimba zange zenyimbye 98 plus hit songs goziyimbye abawagizi bange bazenjoyinze batya muli mu ddoboozi lyowo kwegamba mulekerawo okusikasika ebisubi. Success is what you, life is what you make it. Buli omu alina born talent ye ate eri different nnyo tuyinza okuba nga ffenna tuyimba naye nga nze nnyina twist yange endala y'ensonga gwe mu kuyimbako kwonna ozikuba nate tulina hit 2 naye mu butayimba kwange bwonna nzikuba nyina hits esukka mu 6. So tuveewaawo tukyuse mindset. So hits kyenda mu 6 zinasobola okubisanya ne hits 2. Muganda wange ate nawe wennyini okyezeemu oyo math yeetaaga okubuuza oyagala nkukole ki? Okay, omugambi ayagala ajje ku stage entendera ki gyalina
Ye jasajja abagambe mbw ayagala kujja. Nze wangambira nti nnyabo Sheebah njagala performinga ku Euro Festival. Nze ndi feminist nga ye mwana nabagambye nze ndiwo kuwagira bakazi maani nga muzza ku stage kubanga alabika anoonya kudda ku stage. Simanyi banga nze sirina bujja so simanyi lwaki abantu babulina siyinza namulowooleza naye nga nakyo kisoboka buli kimu kisoboka. So the thing is obujja nabo tebwetaagisa kubanga nze kyendowooza omukyalo oyo ekizibu kyalina kiri kimu era kyenjagala agende yeeyambe ye yennyini. Waliwo akatabo bakayita talent overrated, agende akasome ekitegeera kajja muyamba nnyo ategeere lwaki mu talent eyo tali mu kufuna mukyalina kola ki kufuna. Anti kati mwenna abajjudde wano muli basajja ekyo si kikulu. Naye nammwe muli basajja kyemuli mu kwogerako bannanga ate n'ekirala ekintu ky'abasajja temukireetanga nti eyo nayo achievement omuntu gy'akola. Buli mukazi ku nsi alina omusajja, buli mukazi ku nsi ne wabeera ku street olaba rapinga balalu ku street n'omusanga ng'omulalu yazadde. Sekyokuba n'omusajja ewakaba naye temukifuula nti achievement. Buli mukazi asobola okuba naki. Nze kati ate ndi mukyala asobola okukola buli kimu bbaawo byatasobola kutuusaako. Sekyo bakiyita ki? Ate nze nnoonya mbaga kisinzira gw'onoonya ki mu nsi. Onoonya mbaga nze nnoonya bulamu bulala. Kyeŋŋambye buli mukyala alina omusajja, buli mwami alina omukazi. Kyendi mu bagamba ekyomusajja okuba n'omusajja si kikulu. Temukifuula nga achievement nti bannanga omuntu yazimba emunyonyo tumukubira obugalo. No. Anti siyinza kugireeta naye era naye tagiddamu sigyasulamu. Ate buli omu ayagala okusula awalungi. Byonna tubyeyogezayogeza. Byonna tubyeyogezayogeza naye okusula obulungi kintu kikulu. Kwini olina ekibuuzo ky'obuusiza amaaso ekya mwami Masembe ate nga kyekibuuzo ekikulu ekituleese wano. Ekyaki? King Michael yajja mu kamera ng'ayogera alina show tatulaga ipapula. Gwe naawe Masembe wakugambye otulage ku lisiiti eziraga nti wabuukinga olina engeri gy'obuusiwaonaye atunula butunuzi mu kamera n'atulaga nti alinayo ekintu. Kankubuuza ekintu kimu taata. Nakugambye nti nze natambula ne ŋŋenda ku Lugogo ng'omuntu yenna owa business. Nenkola due diligence. Nengena nenkebera nti Lugogo eri booked nti nedda. Ekyo ne mmanya ne bakubira n'omwami essimu eyaleeta omuyimbi bamuyita Mutima. Ne bamubuuza nti lwaki tewagamba muyimbi wonti ekifo twagamba tekirimu. Ye yennyini n'atugamba nti bagenda bimaliriza. Awo wenvaawo nze nga business woman ekyo kiwedde. Ekyo nkiclarify nze. Sirina kutandika lutalo ku social media. Social media si ye kooti. So ekyo kikoze eki kiwedde. Ngenda ku kirala. Nengenda neetereza show yange ne tweyongerayo. Kati Sindi naye engeri yajazze n'agamba nti ate nze gye ŋŋamba gye nabookinga kuba nze nasooka okulanga. Yalina okujjanga nze bwe nagenda Kololo na clarifying. When nagenda what's that place? Cricket Oval. Ne clarifying. Naye alina okujja gye muli a clarifying kubanga nze mbawadde clarification yange ku Michael. Kati naye alina obbawo clarification ye ku nze. Ontegedde bulungi kyali wange. Kategede naye era tekamala. Kiri kyali wange. Ekibuuzo kyange batolinga maama w'abaana mu Batendo kuba ye muzadde w'abaana. Ate kati bikwataganira wa. Buli ayimba azaala, buli ayimba tazaala. Ebyo bikwataganira wago oli munnamawulire buli akola omunnamawulire muzadde. Oli vice president. Yes sir. Mwavaayo ko ne mugamba nti mu meeting eyo temwagala mu manager. Tulabamu manager beta. Mwali tumanyi kyakolamu. Omukulu Mamuli Katumba yavaayo nakolimira era n'abayimbi abamu bali eyo bagamba nti oyitiriza nnyo obukambwe n'obwa arrogance ne fugebbi. Twagala clarifying ku nsonga eyo era Mamuli Katumba lwaki naye akukolimira okutuuka ku yessa. Kyenyizo bagamba sigenda kubiddamu nina video shoot. Amazima gange ngamanyi okiwulira agamba Mamuli Katumba naye agamanyi. N'abajja ku federation amazima bagamanyi kati oyo wolokoso sina manyi gaabwe kirungi. With time everything reveals itself. In time, in due time buli kimu mujja kola ki kukimanya wembeera mubi era mufune omulungi nabo gye bali.
ekisembayo ku Kivulu 15 ngenda kubeera ku Kololo eya strip Yolo festival etabeerangawo si concert yange si concert ya muntu yenna eno festival yaffe ffenna abawagizi bange Shebaholics mujje tunyumirwe abawagizi b'abayimbi mwenna mujje tunyumirwe. It's just about celebrating us, celebrating you. So this Yolo festival is all about you, my fans, and our fans, and the music industry and the entertainment sector at large. It's going to be annual. It's going to be annual. Yeah. Is it confirmed? It is confirmed.